tukwaniriza nnyo omulabi wa Spotlight News Media awamu ne Transmedia emikutu egy'okumpewo era emikutu egy'obwamawulire egibeerako okukuttaanya ku nsonga nnyingi ez'enjawulo. Erinnya nze Kizza Peter munnamawulire ku nsonga ez'enjawulo. Olunaku olwaleero kikyuseemuko, tukyaliddeko omukulu mu ofiisi ye era agenda sooka yennyonnyoleko, agenda sooka abuulire abalabi baffe ku amannya awamu n'obuvunaanyizibwa bwe bw'atambuza. Katugende tulabe tweyanza nnyo omukulu okutukyazaako mu ofiisi yo. Sooka weeyanjulire ku balabi ba Spotlight wamu ne Transmedia okutegeera omukulu ow'amaanyi olwaleero gwe tuleese. Ndi musanyufu nnyo okubeera ku Spotlight Media. Ndoza gwe mulundi gwange ogusoose, ate neebaza omukisa guno ogumpeereddwa, ne neebaza n'obwo obujjumbize n'obuweereza obw'amawulire kubanga lyerimu kusiga eddunuzi eri omuntu wa bulijjo. Naddala ng'ensi egenda efunza omwatwa gw'okweyogerera n'okwerowooleza okw'olwatu. Eddembe lyo bwe liba ligenze lifunda, ate omukutu gw'amawulire ogwa buli kika gukola omulimu munene nnyo okwoleka eddembe ly'abantu abatalina bwogerero. N'olwekyo ntandikireyo mu kwebaza kubanga entasiima ebulaagi. Wanze Matiya Lwanga Bwanika, ndi muzzukulu wa Kakeete Bbaale, nze ssentebe wa district esinga obunene mu Uganda, esinga obugagga mu Uganda, esingamu ebitongole bya gavumenti ebiyimirizaawo eggwanga, esingamu abantu abangi, esingamu ndowooza buli kintu kye wandirowoozezza nti bw'oba okola okunoonyereza n'ojja mu Wakiso ofuna omukisa oguyinza okubanga ne bw'oddayo ng'ovudde Bunaayiro osobola okwogera ku Uganda yonna kubanga erina ebifo ebirimu abaava ennyo lunkupe, ate n'ebeeramu n'ebifo eby'abagagga ennyo nga bw'owulidde. Erina ebifo ebitatukikako mangu ng'ebyebizinga, ate n'ebeeramu n'ebibuga biyitirivu. Erina amasomero first world classes schools ag'amaanyi era nga ge gasinga kyenkana buli mwaka mu Uganda yonna, naye erinamu ate n'amasomero ag'essubi. Kwegamba Wakiso ekiikirira Kalamoja n'ekiikirira Kampala, ekiikirira buli kifu. Kugamba nti bw'oba mu kunoonyereza waliwo kye bayita sampling. Kakati bw'oba ofunye sampolo ya Wakiso oba ofunye sampolo ya Uganda, kubanga osobola okusangamu profesa eyasoma naggwedda n'osangayo n'atamanyi kuwandiika linnya lye. Osongamu omugagga bifeekeera abalina n'ennyonyi, ate n'osangamu n'atalina kyakulya. So kakati kitegeeza nti bw'oba okola okunoonyereza n'okozesa Wakiso nga sample, osobola okuwandiika ku Uganda yonna kubanga buli kye weetaaga mu Uganda okugyayo characteristics za Uganda mu Wakiso mwekiri. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanziza nnyo Gavana Matiya Lwanga Bwanika, Dokita. Mu ebbanga ly'okulemberedde Wakiso lya bisanja bisatu, biki by'olaba ebizze bitambula mu Wakiso muno bye wasanga ng'olaba biremadde nga mu kaseera kano biri yaddeko by'osinga okwenyumiriza mu bbanga? Tunyumirizemu ku bbanga ly'otambuliddeko wano mu Wakiso. Obuwanguzi bwawe bwensinga okwenyumirizaamu okuva lwe najja mu 2011 bwa obumu. Ekintu ekyo oli bwakiwulira ayinza okitwala ng'ekyolusaago nti kyangu, naye nga disitulikiti y'e Wakiso nga bwe ngikulaze mu bukulu bwayo kyenkana gwe mutima gwa Uganda, nagisanga etanguse nga terina bumu. Obumu mu bakulembeze ate n'obumu mu bakulemberwa. Kwegamba nga bwe ngaye nti disitulikiti erimu buli kimu. Ye disitulikiti nze we nayingira nga muli vice president owa Uganda, mwazaalibwa, mwasula, mwakiikirira, mwalina ebyobugagga bwe. Kati nga chairperson yaliwo ku budde obwo tebalima Kambugu na vice president nga bonna bakibiina kimu nga buli kimu bakifaanaganya. Kakati ne balwana nnyo, bwe bamala okulwana ne bakola ebiwayi. Ne wabeerawo ekiwayi ky'abannabyabufuzi ekiri ku side emu n'ekiwayi kiri ku side endala. Kati ne mu bakozi ba gavumenti bennyini nabo ne babingiramu ebiwayi, nga waliwo ekiwayi ekiri ku vice president, ekirala kiri ku chairman. Kati nga ne mu buweereza waliyo obuweereza gye bugaana okutuuka, ekibugaana okutuukayo
nti wakiikirirwa vice president ali makambu na chairman kakati nga n'omukozi wa gavumenti singa alabikako olunaku lumu nti ali wa vice president ekyo kimumala okufuna obuzibu ebyo ne bigenda nga bisensera abantu ne babulukuka. Kakati kankubuulire era kyekizibu kati Uganda kyeyolekedde nti abantu kasita bagaana okubeera ekitole omanye enjawukana zaabwe kugawa kubeera ne differences nti nze ndi mukristaayo nti oli mu 7th day nze ndi NRM oli wa DP nti nze ndi nasoma oli teyasoma nze ndi ebyo bibaawo mu society yonna. Naye ate ng'abakulembeze mubisalira amagezi okulaba nti mu nebikoma kummwe birino abantu bakkiriza okubeera n'enjawukana zaabwe naye nga tezijjaayo mu bwakuweereza kubanga bw'otunuulira enjawukana ezo ziba ntono ku ebyo ebibagatta bimwetaaga nti oluguudo bwe luba lulungi oba lubi terumanyi ddiini yo bw'ogenda okufuna amazzi ku ttaawo toyinza kanti gana amazzi gensenye gabe NRM oba aba DP ate n'ebyokuntu tubigula mu maduuka gega. Kakati ekigambo bantu okubanga bafunye enjawukana kyali kikuzingo nga kiziŋŋamiza district nnyonyonyo n'ensanga obuzibu bunene ate bwe nagenda okujja wano najjangu wa DP ng'ate abasinga okubeera mu bakansala zibe NRM. Kati chairman awo wennyini ogenze n'ogaba bali ba kibiina kino naye ng'ate balina enjawukana naye gwe tulaba ozze nga oli wa kibiina kirala ate gwe ogamba obumu bwaddawo. Ebiseera ebisinga naddala ab'ebibiina baagala nnyo okugaba mulonde Kajegere ensekezeego zizibukuke kati ate kino kijja kijanga okuba ate ab'oluseko olumu be baalinga bagira enjawukana okulwana okwo nako tekwabaleka kyekimu. Actually obuwanguzi bwange ng'oggyeko factors endala naye ate n'enjawukana eyo nayo yagattako ku buwanguzi bwange yakuyamba okiwulidde nti kuba mukwawukana mubeeramu nekifiiriza okiwulidde kankole kino lwaki kampagira oli onaafiire ekyo nakyo kyaliwo. Kakati nze nesikemebwa nebaza Katonda kubaako sayidi nesikemebwa kugenda nakyo mu maaso kubanga era bwe nali mpagirwa ago ge mazima mwaba ababiri abaali balwana waliko oluuyi olwadda sayidi ye naye ate nze bwe natwala office sesiba kwaba abampagirwa era banyiigira nnyo oluvannyuma lw'okuzuula ate bwenzize nabayise nembagatta bakiwulidde era nyiza n'okuga nti bali ate abaali balwana ate be bayiza n'okuba nga baafunamu nnyo kati kubanga nedda bwenfunanyiza oba omukulembeze ne babeera baana bwe tobeera n'abaana awaka nga balwana omukulu n'omuto babeerawo kakati gweoyinza okugaa nti kampona omuto omugga akuboolya oba omukulu kwega toyinza osala amagezi okulaba nti conflict ekolaki kati gapu najjanjizibwa mpola mu bakozi mu bannabyabufuzi mu kiki ate nno gwe kyotomanyi nekituuka ate n'obunkyayisa bannanga ab'ekibiina kyange kubanga kati kyenzijukira nakola wano ne kabinet neteekako abenale okugezaako okugatta ate ng'ojjukira owenale mugotade kabinet bwe yali ajja no wa DP gwe yawangula oyo wa DP gwe yawangula yasookera ddala gati omulabu kitegeeza nti ne luli mu kalulu yali awagira oli ekisonga ate gwe kyonoonya bumu kubanga mu budde obwo ng'amaze okizuula nti olwatika olwo bwe sirukendeeza kulugatta sirina kyegenda kukola andindiri kyatwalira n'obudde kuba twamala mu mbeera ey'omwaka gavumenti ekitundu nga ndi mu ofiisi kugamba ekisanja ekyasooka ebbanga eryasookera kwali kugatta bantu kulaba nga waliwo kyetwandise harmony si kubagatta nti va mu NRM ogende mu gudo bava mu DP ogende mu kina naye omuntu okumukakkanya omwoyo omugamba nti owa DP bwe ntula mu ofiisi ndiwo okobeere wa CP sigaze endowooza naye jangu tukole naye ennaku ketugatte oyogedde kubanga tulina ebizibu bingi nga byo bisinga kugutwawula era kyekyo omutawaana gwonna mu Buganda wano simanyi bwe nyinza kubira bantu mulanga
enjawukana zaffe by the way ntono nnyo okusinga ebitugatta. Ebintu ebitugatta bingi nnyo era nga singa tuba twegattidde singa ebitugatta singa tuba tubyesibyeko ne twegatta olw'ebyo munnanga ate singa tetukyali mu mbeera gye tulimu. Banayenda n'ensanga abantu nga balina ekizibu kimu oba kya luguudo naye noweesanga ng'oli aleese enkola eya bulungi bwansi n'ate ne bakulembeza kiri lwaki gwe akulembedde. Okiraba ne mujja mu kanso n'oleeta ekirowoozo oli najja akirwanyisa nga talwanyisa kirowoozo ekyo naye nga lwanyisa ani akireese kireese omutawana muyitirivu. Ne mutuula mu kanso n'olowooza nti abalina okuteesa baluuyi lumu. Ne mutuula mu lukiiko n'olowooza nti omuntu atali wa ddiini oba atali wa kibiina kyo idea yonna gy'aleeta terina kuba ntuufu ne bebeera supaabu. Leka n'otolaba na bitone kuba kyamutawaana nnyo. Ate leka nkubuli oba mu paalamenti eyo kale naye yo local government eri ku delivery of service kuweereza abantu. Tujja wano nga tweraga nti nze ndi wa Nuupu nze ndi wa kino naye bwe mumala okutuuka muba muzze kuweereza ki bantu nga bye mugenda ebikwata ku muntu wa bulijjo bwe liba luguudo alwagala oba weenaale oba waki no excuse. Kati tabu n'ogirabanga mu kanso mulimu alowooza nti ffe ng'abaakino tulina kukola ki. Era kyekugambye kyantwalira obudde nti bakansalazo olwokuba baali bangi kubanga okumanya baali bangi bawangula obwa speaker mu kisanja kyange ne bawangula obwa deputy speaker ne batwala obukiiko bonna sector of committees because twali minority. Naye kakati kyabali abeenaale andi wa DP kati ne batandikira mu mbeera eyo ganti kati mukoleki kati mulemesi. Era kyensigenda kwerabira nalina vice chairperson gwe nali nonze twamala doze kanso nga 3 nga buli muleta bamugaana nga balowo nga kye baagala vice chairperson nonde waabwe babe bamajoni sibeyo yesi yo kanso gye nawulyako gye baali beekobanye okuku ate yaluvannyuma nedda era kyekyo nakyo nja kituukako naye kakati kyembadde nkugamba eri esooka majority baali beenaale kakati ne bajja batwala obukiiko bonna n'obwa speaker n'obwa deputy speaker. Kakati jjukira obanjulira executive gy'okola naye kyenjagala omanye nti local government act ekulaga nti olina okulonda omuntu nga naye kyenkana kyeyamaanyi kubanga wooba toli azanyawo oba ofudde oba ofunye emitawaana oba olina gy'olaza oba olwadde yafuuka ssentebe okiwulidde. Kakati nga baagala nnonda omumyuka gaweenaale kubanga be basinga obungi so nga nze nga ngamba NRM bwe mbewo okugiwa njajjiwa mu dockets endala naye siwa vice kubanga vice oba omaze okukwata obuyinza bwo mu bwadde pate endala kakati gwe ne bwoba mu kyobuntu nga wandikikoze naye politikali n'ekibiina kyo oba n'abakkiririza mu gwe oba omaze obbatunda kati ne tusooka tubeera mu eyo twali mu olwo olutalo okumala kanso 3 naye nga insistinze okukakana bamuyisa naye kyengezaako kugamba nti nga buli budde ndi mu kwogerezeganya okugjawo olunyaafa ebintu bingi nnyo bye bakola mu ngeri ya kifiirizi okutusebaga akasajja tukaveeko kuba bagenda okuzuula n'okunoonya emikwano okutema empenda mu kaseera ako ng'oli mu ntalo ezo ez'okuba nga oteekawo obumu bannawakiso bolo bali mu mbeera ati wakiso kugamba yerudde n'ebizibu byayo kubanga ebizibu bya wakiso tebiva ku kintu kirala naye biva ku kiri kyekugambye nti position ekifo kyayo kyerimu geographically kubanga yefiidinga Kampala ate yejja mu Kampala kugamba nga wanoga ye dormitory ebizibu bya Kampala bisula mu ki mu Wakiso kakati ebyo ebyayo byo bya lubeerera era kyekiri kyekugambye nti kati bano bwe nalaba nga balwana nga nina okusooka okubanoonya tube bumu tulikavalinga tusobola okwanganga ebizibu so kakati byebizibu byaliwo na buli kati bikyaliwo naye ate ekikwewunyisa nti mu buli budde ensonga ziba ndala wakati awo byali bisinga okuba nti nga tosobola kwakivinga even n'ekitone ekirimu zaali njawukana
kati enjawukana bwe zaava wati netutandika okutakolinga ekirala ekyaddako kimanyi nga tukizudde nti ekibuga Wakiso district ekula ekyaneddi naye etteeka lyerimu lya kyalo kati nga temusobola kuweereza kati nga kitegeeza anti kati kankulize najja wano nga kyengeraawo olaba nga ensaani saabukawunte nga kyalo Katabi nga kyalo Kajansi ngolo tugitasissa saabukawunte ngolo tebinakula nga weebiri byali bikuze gundi nga tugita Nangabo Kasangati saabukawunte ku Freedom City wano saabagabo nga nayo saabukawunte nga ate Freedom City neewunyisa ekitundu ekimu Wakiso ekimu Kampala Freedom City yonna eri mu Wakiso ekkuba erigiriko eryambuka yeri ku boda ekkuba eryambuka liti side eno Lubaga division side eno Kampala mimi ngumakide saabagabo side eno kyokana y'amateeka agagifuga gakyalo kakati naye jjukira nti bo bannange be nasikira ekyabakuumisa ekyo nti etteeka liragira nti saabukawunte buli ssente zeekuŋŋaanya ebitundu 65 bijja wana 35 nebisigala kakati nga district eyimiriddewo ku saabukawunte ezo zolaba engagga kakati nga ate buli lwogikuza okugifuula ekibuga yeemalirira ne ssente zaayo nezisigaza kati ideally ng'ekyo bennasikira kye balina mu bwongo nti tetusobola yadde tubirabanga bibuga naye tetusobola bifuula bibuga kubanga tunaafunawo ssente wano kakati nze neŋŋamba nedda tubifuule ebibuga nga bwe tusala amagezi okunoonya nga waliwo kye tuyita buli lwobeera mu mitawaana oba mu leadership obeera na immediate solution mid-term solution ne long term solution kakati ng'ekiri immediate kwe kutondawo zi municipal ne town council kakati mid-term mutereeze etteeka long term solution mugende mu city kubanga jjukira yadde ebifo ebyo ebiri urban bibeera tebireeta wano yadde ekikumi naye ate bibeera n'ababaka ababikiikirira ate ababaka ababikiikirira bwe bajja wano ate sente muzijja ku musolo okubasasula kati akakalippo ne munanga abantu nabanyonyola ne bakitegeera 212 twali wangambe kuli ogusooka wali gwa lutalo kugatta kati 212 tugenda okumutuuka obanga mu gwokuna nga tuyisa council resolution nti Wakiso ejja kufuuka ekibuga nabweti kakati ne tugenda nga bamanyi process kitwalisa central government the rest is history naye buli kyetwali tulina okukola nekikikola bwe tugendayo bawoza situlina sente tukomayo netugamba yes yadde baga tetulina sente naye ffe twetekeke sona ne tuzifuula town councils nemwefiriza omusolo okuba nti mugufuna kakati naye ngaekinyamba okimanyi kyemmanyi kyenkola kwesiba mugwambulago naye nga kyekituufu kubanga awo finance egenda fuuka ekizibu naye ng'ate kiyamba ebitundu bye tuvaamu okukula n'obutateeka nzigotta mu kitundu ne pulaani lwakiri bo beekolere mu kyokka ng'ekyo kukyakiivinga bannammwe mwenna bwe mukola nabo bakanza namuyitebukwamuge mulina okuba kintu kimu kati nkulaze wali nti yadde omwaka guli nalowooza nti gunsaze naye gwanyamba okuteekateeka kakana netutandika tuto tukoze wakati wenkubulira mu mulembe gwange natondawo town council zino wamwangu Kyengera town council yali Nsanje Kasanje town council era yali Kasanje sub-county Katabi town council yali Katabi sub-county kati ne Kajasi town council yali Sisa sub-county Nangabo ne tugifuula Kasangati ekyolidde kakati ate zino ezisigadde saawa kabo yonna raising teyafukako yadde town body ya town council Butereevu nefuuka municipality Nansana yalimu sub-county ye Busukuma sub-county ye Gombe sub-county ye Nabweru Nansana kukakika town council era nenkaya n'endala gye nafuna nzijjukirawo katatu gundi batwayomba nani gundi ng'akaya na mutabani w'omugenzi Kibirigese Bunnya yali MP kati bwe natondagawo ebibuga ebyo nga mulimu abaagala tubisalemu mukolemu bibiri ekyokulabirako Kajansi nga bagamba nti aliko ekitundu ky'ekyalo kinene
ekyalo kisigale nga sisasaabu kawunti kati gino emiruka egya Kitende bwe yannamulanda egy'okukuba gikole tawuni nembagani bw'oba otondawo ekibuga nze nga bwendaba ate weetaaga nnyo byoyita ebyalo kubanga byo biba bikyali vagin nga tebannabiteekere bulungi kubanga kati olaba Nansana municipality Nansana division yokka nzigotta yonna kubanga already yagenda okuzibwa nga yalina pressure nga ekyalo naye nga ekula nga tekulira ku mateeka ekiwulire kati speed kwe yakuliranga naye ngaetteeka lya kyalo tebalina law enforcement officer tebalina pulana tebalina engineer kubanga kyalo ekyo si kyekigenda okuba mumyuka si mumyuka yokka kyenkana Wakiso yonna kubanga ate stage eyo gyenjogerako yali etutebeereza tutwala mu site tulyoke tutereeze kubanga physical planning eri holistic toza kupulaningira katundu kweka kati ziri twali tubikola ngabo nti katumire panado pain killer tujanjabe pain tukendezeko ne kubuke naga nteyo nga mid term solution nenga long term solution kubuka kibuga kyebuga twakisa 210 emeka kati ngoyizo kuza nteyo kale twaleyo mwaka gumu ebirisa tukatuli 225 tikijja Kugamba kyowategeka otuuse kwabulira nga tukirabyeko naye ekirungi ky'ense ndi ku record so kakati ndoza mwebyo mbankulaga okusoomooza kwenze nga mpitamu nebiki bye tutuuseeko kubanga ate bondaga nti mwajjanga bino mubyejjako zitawuni council municipality ne muzifuula nga zeetengeredde kitegeeza emisolo egyabwe baje era kati olwaleero kankubulire kino era n'omuntu yenna atulaba ne munna Wakiso yenna amanyi olwaleero district ya Wakiso yonna eyimiridde ku musolo gwa gongololemu Wakiso mu myuka kubanga sub county zetulina endala kyenkana ate ffe tulina Noziyana kubanga tulina Bussi ate no Bussi luli yalina omusolo nga guva mu nnyanja abasirikale tulina Mende kati Mende yedirira ate Wakiso mu myuka kuvaamu omusolo kati zino Zinnamayumba Masuuli Tane Kakiri jukira ezo town council zatondwawo nze nga sinnajja zatondwawo lwa lutalo lwa Jiribali Kenya ne kakati mu kutondawo ezo olwokuba objective zaabwe zaali za lutalo ne bakola ensobi eri gyekugambye nze gyesakola ekajjansi ne batemako ne baddira ekyalo ne beera kakati era buli lwowulira nti Kakiri saabukawunti ate kisuuka nawo lwa nsonga nti baagikonya okuddira ekitundu ekibadde kijiyimirizaawo ne bakifuula tawuni kati definitely ezo gombola zetwogerako ng'eziriwo nga teziriwo kiziŋŋama era ng'ekyamakulu kyandwadde nti tawuni Kakiri yonna yonna yandibadde ki tawuni council ng'eryemu so kakati nze nemmanya nti teri kiriyo kati definitely ekimu ku bizibu ebiri Wakiso wano kyovola ate mu kulonda kuno okuwedde ne bakolayo ensobi endala ne bongeza obungi bwa bakansala ate bakansala abasinga obungi bava mu zimunicipali wazze zisingamu abantu ewatava yadde ekikumi ne bajja wano n'enjala mpitirivu ne bajja n'okusuubira kuyitirivu ne bajja n'obutamanya buyitirivu ne bajja n'entalo mpitirivu ne bajja n'amaddu mayitirivu ne batuuka wano ne bagwa ku sente za mu myuka nga tezimala ekyaddirira ddala ngumi nevuga bwani katayagaliza wano tuteeka okuba ne ssente wano tulina okuvuga emmotoka wano tulina okuzimba kati bo bino bagenda okubyogera nga tebakimanyi mu town council municipality tezireeta wano ssente waliwo ne wetuuka kati nga bamuleeta tebannategeera kubanga wendaba ng'ekyo wekiba bwekiti kitegeeza ojja mu council olina okubugulumizibwa ku bwongo kakati nosooka nkubuulire ffe wetwatandikira local government nga waliwo budget ministry ya local government nga balina ne baconsulta nakyenkana mumala omwaka mulamba nga musoma orientation kakati induction yavaawo dda teriyo local government era nze nzijukira magezi genvudde nagewaka gojja nago wali mu council baatuukawo ne batugamba buli omu ayagala ofiisi abantu 130 kakati ng'ate kansala part time ekyo nga takimanya agamba akubye akaji ayagala ofiisi ekizimbe kiwerako ebyebyo era enkayana ya ofiisi gimanye nti mumala kanso ngezi nga mwekuba kubanga omanye omuntu wabeera ne demand nga tannagifuna ate no kati jjukira yate bakubaana nze sibaagaliza nze nina
lwaki yaba ne office tulina neteri yamututte mutendeka mugamba nti omulimu gwa kansala guli part time temuba na office tewali era ndowooza ng'abamu balina n'ekirowoozo tuddire abakozi oba bagende beegatte wamu naye bo batuule ebyo ne mubimalamu obudde kakati ssente kati waliwo ekirala bakansala b'ekisanja kiri baali 46 kati bano bazze bali 100 kati mukuba 100 emyezi egisooka kubanga ekisanja ekya kanso kigwako mu gwakutaano naye ate balayira mu gwakusatu kati mu gwakubiri kaakati nga kitegeeza nti balina kufuna emoluments okusinziira ku bajeti y'omwaka ogukoze kaakati nga kitegeeza kansala oli abaali 46 bayali afuna 8,000 kati eno ddabo kitegeeza buli kansala alina kufuna 4 kubanga muli mu bajeti ebadde yeemu gye mumalako kwegamudira eri budget ebaddewo ate n'okubatuusa ku mwaka okugwa gye mulina okugabana omwaka financial year gwako mu gwamukaaga mwe mulayidde mu gwakumeka gavumenti yo teyimirira emyezi egy'ena kati emyezi ena muvugira mu kiri bali baali 46 nga bafuna 8,800 mwe muli 100 kitegeeza buli muntu alina okufuna haafu y'oli gye yakolanga ate buli omu amaze okulabako nti bali balina 800 sinakyokka ate nno gw'olaba 800